Bagamba majiwa bagamba order. Amaje bagamba mukama wa order kigobere. You follow the instruction. Mukama wa yenkanati. Yes. Bikirize bagamba oba bituufu oba bijamu. Kiriza. Kona kyakandi. Niye obuzibu buli bumu. Babayingiza abantu maje. Tebafaayo. Babayingiza balamu bulungi. Anda kwa maje bagamba. Bakomerera ki? Omubiri mulamu kati nze nyingira. Futi 5 kudda waggulu. Nze nyingira. Ate obulungi oli mugimu amaanyi olinamu. Era bali ku stage nze nyingira. Nze sina buzibu kati balema ndisikirire. Kakati buzibu bakola. Tebafaayo oyogera otya. Nolwo obuzibu. Kati waliwo embeera eyazi. baali bakoze mission bagamba mission yetugendako yabuuka mu nnyonyi. obuuka mu kifo ekibagala. Obuuka mu nnyonyi. Ogwa wansi ku ttaka. Ogera mission gye bagamba. Naye okira mu parachuti. Okira mu parachuti naye owuliriza ebiragiro ffe wa mukama wo. Kati nga oda ziri bweziti. Kati yekoliko mukama wange. Nze komanda. Ffe tuli mu nnyonyi. Sina kuyita. Soka kuyita. Kopolo 9045. Sayesa afande over. Attention. Kakati ngera ku mission. Mission ye mugenda konsimu. Emiyango zonna amakubo bagagadde. Mugendera mu nnyonyi. Ebateeke etukewe mulaga ku location. Mubuuke mu nnyonyi. Mugenda ne parachuti. Kakati otuuka mu futi 10. Otandika okubala. Kuva ku emu mpaka ku 10. 10 weziwera ng'ota parachuti. Wetuka mu futi 10. Bala kuva kweba ku 10. Ote parachuti. Yakulabika bulungi. Kugamba bino. Opaka ukagita shamu. Afesa fani. Olwawo okugita. Futi 10 ngambale mpaka ku 10. Owulidde ebiragiro. Yingira amaje. Kati ayingidde ennyonyi. Kati ajjadde ebyo. Kakati tuwuliziganya nze nasigadde ku komandi. Kopolo 9045. Afande over. Mutuusa mu location. Onate okumuka baguddewo emabega. Kakati buukamu. Oli mu bbanga. Oli mu futi mmeka? Tuli mu futi 13 afande. Futi 13 over. Otuuka mu 10 oŋŋamba. Ndi mu 12 over afande. Otuuka mu 10 oŋŋamba. Ndi mu 10 over. Kakati balo okuva kwa mpaka ku 10. Otuusa mu location. Afande ya branded over. Otuusa bulungi. Nanize bulungi. Kale katusindike ne munno omulala kugenda okukola naye. Kati ekyo bakola. Bobafa ku mubiri. Enjogera tebagifaako. Oyingidde bita. Komanda 505. Afande omupise. Mugenda mu mission. Mpompolira. Mission gye mugendamu eri bweti. Mpompola. Mugendera mu nnyonyi. Anti mpola. Wa command. Mpola. Tetulina budde. Katusijja kuwulira. Sembera yeri. Nteredde mwana. Mugenda ku mission. Mission. Wa command. Yali mpompolira. Mugendera mu nnyonyi. Mukemu. Obale futi 12,000. Otuuka mu 10. Obuuke mu nnyonyi. Obale okuva kwe mpaka ku 10 ote parachuti. Nogambe tugenda kubuuka mu nnyonyi. Bwe ntuuka mu futi 10 ote parachuti. Himbale. Obale okuva kwemu okuva kwe mpaka ku 10. Oli bwe zigwayo Mamale. ote parachuti. Ekyo kyennyini tokola ensobi. Parachuti. Topakuka. Waawo. Sijja kulwalwawo. Nkwagaliza mirembe. Sendimu mwangu. Nkwagaliza mirembe. Kati obuzibu bwaki? Communication yo tutandise ndi ku command. Kopolo 505. Otuuse mu location. Tuli ku location. Kakati buuka mu nnyonyi. Buuka mu nnyonyi. Oli mu bbanga. Ndi mu bbanga. Otuuka mu futi 10 oŋŋamba. Kyali mu 10. Ngambye 10. Ndi mu 10 kati sinsatata. Ngambye 10. Kakati 10 oŋŋamba. Ziri bibiri kati. Kakati mu 10 oŋŋamba. Bwentuuka mu 10. Ngangudagaga. Twingira 10 afaha. Kakati balo okuva kwemu mpaka ku 10 ote parachuti. Bale kuba kwemu mpaka ku 10. Oludewo. Ndi mu kubala.
obadde ki nfudde afuddeyo abalina okutegeera omwasinzi abalina okutegeera dimension biganye bigambyemu kati webuzi okwogera mumagi abantu bagaye gundi osobola okwogera bulungi okitegeera obanasobola kwogera bulungi nyabivemu si mubi okitegeera ate n'ekirala bali bali babakebera n'enkwaso kale enkola yaabwe wano owamagye abeera wamagye bagalanenga kutuswaza nendayisa n'emikisa gy'abakazi nga bagamba amageshemu nkwaso ngamba kale wano amaanyi gaabwe wano tebalina kazi bagambye amagye temulisemezaabanzi ati kati amasasi bomuzi bakuba omanyi mu luganda kye bayita okutemera n'okuzibula owamanye kyakola okutemya okutemya n'okuzibula nga owamazanyisa ebikomaawo kati engofudde mu kitongole ky'amagye tulina ekyabambega ati kitongole kyabambega bwobera muziri esezakula esyemwayi asemiyawano biso zawano byayi bisi bakubira essimu walina muntu kyoyalengera okumpingana neyira muwanvu akulengedde atya akatikola boti njagala nje empisa nabakutumya otokina kyebagambye kola kyebagambye omaloddeyo jangu beera mugonfidenti leeta oddeyo okitegedde leeta kyebakutumye omaloddeyokuwe ati bakuwale ategeeteeyo tokikola tolaba nazo zitereka kujjamu wano sinasaba ojafuna woliseka byalagikirese ojakutera kwa kaunti yange ojakutera kwa kaunti yange ebyenyo byanjawulo kakati kibeera bwekiti kakati papasono ofisa okutwala abantu akatibo kamirisha akatibo skuta watoterekeskuta kyambadde ekinoliga wemmengo vizakani ate eno kyeni okimanyi ekyekintu nebwokisekulyamu ebinyeebwa bigoni naye okimanyi omanyi obumbi bwa muwere olaba awaani ayingira wano okakasa olaba nange wano gwawo oyingira wano oyingira nkaaga naye oggwawo naye nze kuba obumbi bulabe edduka ye advantage eriwo kakati ate doli polisi asiyabebamu fe bamu jajjange abimusaizi ya doli polisi myaka emeka naye bwotuteeka nayezo zaffe tumuzaala ali emyaka emeka 14 nga bwomulaba yamumalirayo ddala kati gwe noozi 10 obanga mulwadde erize mulwadde wa mukiro kati gomanyi yenina nze kimanyi oli mukulu naye omupi eyadvantage bawuyoka tetukula nyimpawe katonda yakubadde omuggo tekukula era okyalo lugenda kujja lugenda kuva ekombo lujje wano olabe abagenda okufa amangu nga fe tufa amangu jankulabye tekisoboka ate kati abayimirira nenyimirira wano ekikompona kikubaani kakati nange kyenkola okumanya ekikola sikiriza kuyimirirawo okumanya ekikola kikuba era newe kuyimirira mu maaso kikola kitya lozo kirabye wafudde dda nange kyenkola nirira bwenti nga batuwambye
ne bagamba abasajja mu ddeeno nga ife abasajja ne bagamba abakyala n'abaana mu ddeeno mwogendera ate abaana tebabatta nkutidde era osigala ofa temuba na mulimu mu lutalo kakati ffe batugamba abasajja tubeegatteko abakyala n'abaana ne babooja kati ate nemukolaki gange muno ogimanyi bireko nakwatanga kika kya mundu mpulira M23 Mark 045 ya Russia nange nine mundu eriwa ewaka kyagamba nina ne tanka bulegigambanga tanka y'amazzi nine mundu